Kampala Uganda tumaniriza anateera omulundi omulala. Mugamba mutya bannayuganda abali mu Uganda ebweru w'eggwanga ya Sine. Ogamba otya Dora, ogamba otya Dora Nyole, Shamim ogamba otya Amina, ogamba otya Promise Kenzo, ogamba otya na buli yenna ampuliriza olunaku lwa leero. Lydia Jazmine Abulidde Kenzo Nabasajja Abalala Amazima. Muveeko temumalira biseera mwankulusanya ekimala kati sagala musajja yenna njagala kuba nti obudde bwange mbuwa musiki wange n'ebintu ebirala. Mwagenda mu maaso n'okuba nti munsabula ne munnumya omutima nagubawa ne mugumenya gwe kano kafiiki nsubira owulira nsubira rabadabo ogenda mu maaso n'okuba nti owulira Bushington owulira Nabasajja mwenna abagenda mu maaso badajjandre okuba nti mumenya fiiki wange Lydia Jazmine waffe omutima. Lydia Jazmine yabikoye ddala era yavuddeyo n'agamba Kristo Panda bambi Panda olikyali wange walibadde ng'oneesonyiwa kubanga sagala tunyige sagala kadeeti kati newankubadde ng'okaaba amazzi gonneegeyira tugende mu maaso n'okuba ntudeetinga naye ng'ate amazima gali nti nze nakuba abasajja ndi single and not searching. Lwaki mwammenya omutima? Lydia Jazmine nabwe kityo tugenda kuba nti mukutuusaako mpola mpola. Omanye lwaki yagenda mu maaso n'okuba nti akoba abasajja na biki ebyatuukawo bani abagenda mu maaso n'okuba nti abamusabulako n'okuba nti oba oliawo bamumenya omutima n'agamba nti ewanyu waawo nkoyedde ddala sitole nga bwe tugenda okuba nti tutambula. Webale kuba nti obeera wano kankwanirize bupya tukwanirizaako mukutu gwaffe omuganzi ogwomanyikiddwa nga Uganda Mukamooli amanyira eddoboozi bampita Ntambi Jimso Namba Rich Boy Maxudi Junior Made in Uganda. Webale kuba nti otambula naffe buladi wange atambula nange okumala ebbanga lyonna nkutumiddeko. Webale kuba nti onjaga n'okuba nti onsikirizaamu. Webale kuba nti tossa mukono okuba nti otambula ne Rich Boy bwe twogerera Panda ali mu maziga mereera nateera ng'ovuddeko kakalo gakimba okuba nti kakakubo kasula eddala Panda nabwe kikyali mu maziga. Lydia Jazmine nno yabikoze nateera omulundi omulala bwe yasobodde okuba nti oba olya turninga down the request Panda gye yabadde akoze. Jjukira emyaka mu mwaka gwa 2019 omwaka gwali gwa 2010 Edrisa Musuuza yagenda mu maaso n'okulaba akawala akatonga kakyali mu ssomero. Akawala kano ebiseera ebyo kaali keyita ka Lydia Nabawanuka era nga akagendanga mu maaso n'okuba nti kashinga ku Kenzo. Ebiseera ebyo Lydia Nabawanuka yagenda mu maaso n'okuba nti asoma naye ng'ate yali fani w'abayimbi ng'ayimba n'okuyimba. Awo nno Lydia Nabawanuka yasobola okuba nti afuna omuvubuka amanyikiddwa nga Adrisa Musuuza. Ebiseera ebyo Adrisa Musuuza yali ku Lubiri High ng'agenda mu maaso n'okuba nti asamba akapiira n'ogenda mu maaso n'okuba nti ayimba. Bambi Lydia yagenda mu maaso ku myaka emito okutandika okuba nti agabirako muganda we mukwano gwe amanyikiddwa nga Musuuza. Musuuza bwe yafuna Lydia oba olya obulamu bwagenda mu maaso n'okuba nti bukyuka Lydia era nga Lydia abeera first okuba nti ajoininga music industry. Mpola mpola Edrisa Kenzo Musuuza yagenda mu maaso n'okuba nti amenya Lydia Jazmine omutima. Mpola mpola Kenzo bwe yasobola okuba nti afuna omukyalo omulala era nga Kenzo yagenda mu maaso n'okuba nti akabya Jazmine amaziga. Kenzo teyakoma okwo yali pulesinga Lydia Jazmine n'omukyala ow'ettabu ennyo ddala. Omukyala we bamuyitaani Rehema Namakula oba Mami Rema Namakula. Awo nno nga Lydia agenda mu maaso n'okuba nti adeetinga Kenzo mu 2012 Edrisa Kenzo Musuuza yasobola okuba nti turninga down mukyala mukulu amukiddwa nga Lydia Jazmine n'asobola okuba nti afuna Rema Namakula era nga Rema Namakula basobola okuba nti bapushinga. Ebiseera ebyo Rema yali abeera nti nanga bebeku naye agenda mu maaso n'okuba nti amukuza mpola mpola eno Kenzo bwagenda mu maaso n'okuba nti amukuza mpola mpola eno Remix naye bwagenda mu maaso n'okuba nti akuza mpola mpola naye Walukaga n'agenda mu maaso n'okuba nti akuza mpola mpola. Mu bonna abaali abakuza abalungi Kenzo yabasukuluma Kensumika era nga yamaliriza nga yatutte Rema Namakula yogayoga amutimbudde gwako paka wuyo kuzaala mwana muwala amanyikiddwa nga Amao Musuuza. Kyali kya ttabbu nnyo Kenzo bwe yagenda mu maaso n'okuba nti atimbula Rema eggwako wano nno bebekulu yagenda mu maaso n'okuba nti
n'atabuka era nga Gagmel Rema yasobola okuba nti agoba paka kaliba concert Kenzo akugatane Solomoni Kayemba solo bagenda mu maaso n'okuba nti bazira mpolampola wano nno Lydia Jazmine nga amenyese omutima mpolampola yasobola okuba nti ajja wansi n'afuna omusajja omulala amanyikiddwa nga Bushington producer Bushington yali akola ne Songs Avenue era nga Bushington yali akola ne Good Life Radio and Weasel Bushington yakola ennyimba nnyingi za Good Life okuli Testimony okuli Weasel Song okuli n'ennyimba endala era nga Bushington yasobola okuba nti atekinga over Lydia Jazmine nga amujja ate ku muganda we Lydia Jazmine yali adetinga muganda wa Bushington amanyikiddwa nga Waiswa wa Good Life then kati Waiswa natwala Lydia Jazmine okumulako ko Bushington as a producer nga muganda we Bushington nakwana Lydia Jazmine mu official Lydia Jazmine nakkiriza Bushington natandika down oba naletinga down musajja mukulu amanyikiddwa nga Waiswa nakaba Lydia nagende wa Kagoda naye nabeera ne Lydia okumala ebbanga Bushington naye ne bamugoba recently aonga mukyala mukulu amanyikiddwa nga Lydia Jazmine asobola okuba nti addayo ewamusuuza nga Rema asobola okugenda Lydia Jazmine n'agendayo ewamusuuza mpola Bushington bwatyo n'agobwa Lydia Jazmine bantu bangi bagenda mu maaso n'okuba nti bamwegayirira n'agaana okuli babike okuli abantu bangi nga bamukubira esimu n'ogamba ye okoze ki kino okulekawo Bush nabigaana oyo bamuyita Bushington producer yateekamu ssente mpitirivu nakola ennyimba nakola promotion nafuna shows nakola ebintu ebyenjawulo nga Lydia Jazmine oba oli alina kyabaze ekirala nga Bushington yali agenda mu maaso n'okuba nti asabula Lydia Jazmine mu kumusabula waliwo omukyala omulala yagenda mu maaso n'okuba nti amusabula bamuyita Mr. Kampala yes nzijukidde Lydia Jazmine yagenda mu maaso n'okuba nti adetinga omugagga amanyikiddwa nga Mr. Kampala n'amuwayo akamotoka aba bakayita ka Epsom aba bakayita yamuwayo akamotoka ka vitiizi awo mpolampola n'ajogajogamuko mpolampola Mr. Kampala awono n'asobola okuba nti aleka producer amanyikiddwa nga Bushington Mr. Kampala wayita ebbanga ttono n'ajjayo emmotoka n'agisikanga olwamaze okuba nti alabamu Lydia Jazmine n'amutaninga down n'amusuulawo mpolampola Lydia Jazmine kwe kufuna omuyimbi omulala amanyikiddwa nga Walukagasha Fik aka Fik Family bamuyita Mr. Kampala yalinamu sente ng'agenda maaso n'okuba nti adetinga Lydia Jazmine n'amwayo akamotoka n'amala okuba nti ankwabula Lydia Jazmine olwamala okufunako eyiye n'agisuulawo nawo nno Walukagasha Fik n'agenda mu maaso n'okuba nti asabula embaga Fik Family adetinga Lydia Jazmine okuva mu 2018 2019 2020 2021 ne baawukana era nga 2021 agenza okuggwako ng'oba oliawo Fik Family agenda mu maaso n'okuba nti adetinga mukyala mukulu amanyikiddwa nga Tanya forever bino byonna Lydia agenda okuba nti taking over Fik Family yali amaze okuba nti awukana ne mukyala mukulu amanyikiddwa nga Gashumba awono ne bagendako ne Kawempe ne bakyalirako mama wa Fik Family amusannyula ekitale nnyo ne bagenda mu maaso n'okuba nti bakola ebintu ebyenjawulo era nga twali tusuubira nti oba oliawo Lydia agenda mu maaso n'okuba nti afumbira Fik Family tatandika okuba nti ayambulako n'ebintu ebyekiyisiraamu ng'olwo amaze okuba nti bakyalirako mama wa Fik Lydia n'atandika okuba nti atandika okwambalako ebintu by'ekyeisiraamu awo ng'atandise okufuukira ddala musiraamu ekyuka lumu nga bw'omulaba n'addayo kwogwa omubiri gwonna oyo omukyala yavudde n'agamba nti abasajja temunsumbuwaze nabakoowa mulekerawo kumbonyaabonya wano Crystal Panda yavudde n'agamba nti Lydia nkusaba kadeti ka Valentine's Day Lydia Jazmine n'amugamba nti nedda munveeko munsonyiwe nabakooye nakoowa okumanyira nakoowa buli kimu kye mugenda mu maaso n'okuba nti munkolako kati awo sitayagala musajja alina atani ebyo ebyokukwana mugende mukwane bajjajja bameze Fik yamenya dde omutima nakoowa ddala oba oliawo Kenzo naye yagenda mu maaso n'okuba nti abikola naye n'amenya omutima laba omubiri gw'omwana oyo bannange gwe laba omwana producer sokozeeko olaba omubiri gw'omwana oyo imagine omwana oyo n'agamba nti abasajja mbakooye temulina kimugamba laba figa y'omwana oyo wala omwana oyo ng'alina obulume bungi talina mwana talina musajja aliawo gwera babodeyo kyekyana agamba nti obamu abasajja mulekerawo kunsumbuwa nze njagala kwebeera bwomu nabawaako nembawako kyembawa kati saawa yakweyagala nga nze sikyabawako sikyayagala bawako nolaba ogwana ogulina ettima nga gugenda maaso n'okuba nti gulumya abasajja Kenzo bamutanize down Fik Family down Luned Official down White Bender down ani omulala Mr. Kampala down Bushington down akwegamba buli musajja yenna down temumusumbuwa temutusumbuwa fe twabakoowa mugenda maaso n'okuba nti musabiriza ne mulindwa naye manager we down bannange kiri sofana omukyalo ono atukoze ebintu ebikambwe nnyo Crystal Panda naye down ekitegeeza nti oba oliawo nabawonuka Lydia
yakoera ddala ebintu by'okumuspinirako n'okumuzala wampolampola bampitatambizi omukutu guli gumu gwa Uganda Mukamooli katuveewo waneeno mpolampola tukomeo mu part 2. Bye bye for now. Nze Mbwase.